Timunange omuntu just obeera mu birezi nakasenteko bagambe nze nkebeza neekebeza kati so naye kakati eri ebyajja bigambibwa nti omuntu oyinza okuba nga oyagala mweri omanya nti leero agenda kujja mweri mwine empeke zemumira oba ddagala lyemukozesa wemugendera mu ddwaliro nga obusirikale bwafudde dda ogenda okukebera nga tolina buzibu. Sikimanyi ekyo era nagenda neneekebeza nga nze sikimanyi nze era ku lwe nagenda kuba sirina musajja budde buno simulina gwendi naye mukwano nagenda bugenzi nga ndaa comments zinsuseeko feelings zo zivaawa nga tuze mazima feelings zange nkuwa omukisa nkuwa omukisa omanye weziva kyoyagala okunkola nze nkubuulira nenkubuuza n'okubuuza kakati kyali awo omukisa oyinza okugomba nina nga nange simanyi wentandikira wengenda osijja era wenkugamba naye kwata ku nfuli kwata wano eno nenkulagirira noonya bulungi notandikiraawo Mariam wagendako emugga amazzi go gayina nina agamala siina gali ag'ejjenjero banange nina agamala agaliwa gaseerera nga sigali munanga agatobya obuliri agwe bw'oba oyagala maroni ng'ozze tweyagale ng'okisuubiramu ebyo sikiina lwaki nina agamala lwaki olina ago agajjasa gaseerera maama yamponda bulungi ya package yeeyo mukama negye yampa ndowooza yabamu abagenda okujja nga baagala gano gapiisula tojja gyendi mukwano olowooza tebagenda kujja ate bakufuula ennyongereza mukwano era jjangu ng'onywedde woba weesibye essatu manyanga ey'okuna olina ogiteekako kampani eyo gy'okolamu eya kompyuta omugikolamu bakazi mweka oba n'abasajja fenna n'abasajja oli ayinza okwebuuza kampani eyo notafunayo artist anti kuba sisobola funayo mu olw'ensonga mpa ekitiibwa omusungu sobola ate kwagala wadde yampa ebbeetu erigidde ti ng'omuntu ate kwagala w'amanyi kati bo bokola nabo abo bakulaba batya kubanga balaba nti bafuna omusajja omukadde tebalina era kye baŋŋamba kuba tekiri kipya si kipya kiri nnomo n'omuzungu akyasoboka oyo mukwano ate yawoomye n'asukka ate n'amanya ekyokukola ku TikTok obeerako abamu nga batandika okugamba nti no you look so beautiful banange I want to marry you banange olabika okuba nga owooma abantu abo baddamu ntya era mugambira ddala mpooma kyekituufu mpooma mpoomera ddala naye omuntu ansaba obufumo nga tonnamanya oba muyaaye omuntu oba olina sooka ne mwemanya mutambulako process yayo entonotono then omuntu n'omugamba mpasa oba nkuwase kati gwe oyagala kuwasa we bayagala bakuwase ekizze ku byonna ekizze kyekyo kyengenda nakyo osobola oli waba yagadde muwasa waba yagadde akuwase ampasa
Kati bo bakoze batya abali ku TikTok okwo nga bo abagala okunyumirwamu? Siriwo wa kunyumirwamu. Ebyo biseera ebiriiwo era mara tojja kumufuna. Naawe ayagala okunzinamu obuzinyi kaba kaweddemu kuba tugenda kugizina eyange. Yange noonya muntu mutuufu. Omu nga yagizina bw'ati waakoowa wetukyawa then ng'afuna omulala. Oyagala kati muddugavu oba muzungu? Njagala muddugavu. Naye siboola by the way, siboola. Kati tuvudde ku oyo muzungu kuba yajja kwekwanira ew'emyaka 8. Kati gwe weekolera choice wandiyagadde nga wa myaka ng'emeka? Emyaka si kyekikulu kuba obuvubuka bu under age bunkolera butambuza omusaayi. Ate n'omukulu reasoning ye eba erina kyekwongerako. Kati emyaka si kyekikulu. Bonna abazze gwogenda naye as long as nti munaakwatagana. Egwali eyo ekiwala lwaki tokyewangulira kuba kati soka weeyagalize. Nze natidde dda ndi mu bitengo kubanga ekemayi ki ekiri awo ddala ddala? Tewali kiriwo. Ekituufu kyekyo. Negwe ono muwala mwe mumulengera eri ku TikTok ebiseera ebisinga mwamumanyi oba filter oba ki, naye n'omulaba okuva wansi paka waggulu. Abasajja lwaki mwagala kuliira eyo? Lwaki mwagala kujja buzijja mulira ku TikTok? Temwagala kunyumirwa ekintu ekyaddala ne mwetuukira ne mwerabira ekintu? Noni omubeera ku TikTok obaako gamba oba ngambe ogenda n'osabalaza abasajja naye nga abasajja nabo eryaddala okimanyi abaana beerira ku TikTok. Beerya, nze ebyo sibikola, sizannya ddate. Era naafunira challenge abantu simanyi na gye bajja namba yange, simanyi basajja gye bajja namba yange ababadde bansumba naye nga mu sexy video oba byebiki mu sexy video banna ebyo ebintu ebiri ddate sibikola. Ne mukazi wa buvunaanyizibwa sizannya sexy video simanyi TikTok bikoze biti. Kyenyinza okukola kwe kwata ka video kange nga wendi ewaka nekwata nga ne mu kapale kange ne ka brand ne posting. Awo wenkuma seeyongerako. Olina akafaananyi keweekubira kali ku profile picture ya TikTok neya WhatsApp wali weekute bwoti. Eno wansi wali oyambadde oba wali toyambadde? Nali nyambadde nga sambadde kaleegera nali neekutte bwenti neekuba ekifaananyi kyange bwenti. Nga toyambadde kaleega? Ate eno wansi? Nataddeyo Jessica Baika. Wali mu mudu ki eyo leeta okuba akafaananyi nga? Omanyi sinywa mwenge, sinywa njaga, sikuba bbaala, siyina bintu webityo byenyumirwa. Kati nyumirwa nnyo okubeera awo neneekwata n'essimu yange. Era banaye asobola okubba essimu yange mukama nanasimula mu vidiyo ezimu. Neneekuba nga ndi n'akabrani akaleega nepostinga kuba kyekinyumira. Gwe mwenge gwange. Kati gwe kijja kitera nga toyina kugenda mu bbaala gwe muwala omuto. Naye tekinkolera. Ate oba oli awo mu bbaala nga abantu b'oyagala wandibasangayo. Sangayo abaami. Awo tubeera buli omu abeera mu bulamu bwa njawulo. Bankolerako ddala wadde abe bamakisi buli agenda mu bbaala nti anywa. Naye ow'omu bbaala tonkolera. Tonywa mwenge? Sinywa mwenge. Lwaki? Byannema. Ebyo byannema. Kyakunywa ki ky'okozesa? Nywa soda, amazzi. Kati wofuna omwami nga ye anywa
kiryoke kasita onywera eyo sobola ogenda out ne bano emunyumirwa nodde waka gwe oba togenda genda ebibala mpaziko ngambye nti munange waliyo kingsa awongenda ne kakati omuntu oyo kogenda okufuna ayinza okubeera nga ali serious nange ndi serious naye watya ate nga yekingisa akyakulimu kakati olwo onaabikola otya tatya gye aje bannange mukwano totya obeera eyo ng'onneewulira jangu totya kingsa amwagala alina famire eyiye mwagala ng'omuntu nange njagala kukola famire yange omuntu oyo gw'oyagala oyagala mbaga oyagala jasi mugenda kubeerawo mumala ebbanga mwezimbe olwo emikolo gikole oba oyagala kigwirawo no njagala omuntu nga tugenda sooka tutambuza relationship nga myaka nga 2 kyonna kati gwe kyonna kyekinatutwalira kuba nyumirwa nnyo omusajja nga ngambye omanyi tugenda ewamu nga sinza mugambye banaye sweetheart tugenda ewaffe kyenjagala sagala kaka musajja ye okumuzaalira kinatwala bbanga okumuzaalira naye guba guno mwaka ndi ready kuba sente yange weeri siina kirala kyenjagala tusobola omulabirira kati lwaki wasalawo okubanga like omuntu yenna oba oyagadde nti sente ozimuwera mu ddoola notazirabira mu sente zawano nti just simanyi naye nze nyumirwa nnyo ziwera mu ddoola kinyumira nnyo n'olabako ku ddoola oba n'ogenda n'osimbako ku layini ng'ozi exchanginga nze just kyenjagala njagala nnyo zigabira mu ddoola abaana bangi bagenze mu byeyo bagudde nnyo mu laavu n'abantu kyokka babaliddeko sente zaabwe nga oluusi abeera eri ng'omuzungu wagenda nabeera n'akomawo abeera eri omuwala ye n'akolera omusajja ng'ali eno kale ekyokukitinga kyandibaddewo kuba ye kati ye omuzungu yakitegeera nti ebyaddala kira katusobola kubeererawo ayinza otuuka esango oyagala nga siriiwo n'ogamba kofuneeyo abasajja babikola naye era siri omuwala akomawo ng'asanga nga yawasa omukazi omulala ekintu ekyo kiba kibi tomalira muntu budde nze kyova olaba wemba ndaba nga omuntu sijja sobola kumalako naawe nkutuuza ne nkugamba omanyi kigaanye tuleme kumalira ffenna budde muntu na ssente za muntu bannanga ssente y'omwana ali ebweru eruma tetumanya bugubi nze kyova olaba webamaki ne nkola kasasiro afaanana atya biseera ebimu sigalizaamu kali akatibwa ne ngamba simanya muzungu oyo bw'ati oba hasozeeyo ebweru kamulekeremu ekitiibwa kye kati soba nange omuwala mugambe ng'obudde bukyali tetujja oba nafunyeeyo omulala oba mugambe toddamu kumpeereza ssente zo kuba ssente kikemo ayinza ozikuteerako nti baziteekako ng'oluusi nti bagula amapuloti azimba ennyumba atuuke nga bambi takyapangisa nga babeera mu nnyumba abantu tebeesugwa bannange abantu tebeesugwa ne baba bazadde bo nze sikisobola ga mwana abeeko ne gwe yeesiga ye kennyini naye gye bali abatuufu abaddala nga ye asobola okubeerawo n'agamba nti kituufu omuntu ali amenyeka ku 10 osangako omu naye gy'omu omufuna olowooza oba okoze eki kizibu nnyo ne bwe baba bafibi baabo bagenda ne bakola abantu baabwe ne badda nga babayi kati so bannange teweesiga mwana wa muntu ku
kiyitibwa sente ate yala ziri mu Uganda. Amaanyi omuntu olumu oyinza omunenya akyakozesa sente ze naye nga mbeera kati so atamuwadde asinga. Toyina kirooto kigenda kwebwera okubeera ate nga noonya ki nga sente njenga. Leya nange Maron. Sina kinoonya bweru baana bagendayo ku ensonga embeera etaga sente naye nziina. Bagenda okugaggawaza Uganda malembu nongene nkyetaagisa. Naye kati eni Nigeria gyobeera kuba kati bangi bagamba nti Nigeria tebeerekamu. Eno zeeyo ng'omaze ofuna omuzungu oba obaddeyo ebbanga no kati eno ndi wa omusanze wamu ndowooza obalabye nga bafuluma balamu bange bawangaali wano yes. Kati nze mbeera kirwa gye yampangisiriza ye abeera wano olw'ensonga ali ku bujjanjabi. Ekira embeera etambula etya kati tobeerawo n'ogamba nti leero ndeeteyo ani? Sibeeraawo sitemesa. Temugamba ntemesa banaye sitemesa. Oli aba boyfriend. Aba boyfriend mu mwezi oyinza kufunayo nga bamuka. Ab'omuwe webigaana ng'omutango ofuna omulala naye tekitwalira mangu ago nti ofuna omulala kitwala mu sometime n'ofuna omulala. Bintu ki ebisinga okunyiiza mu kwawukana n'abo boze ng'ofuna nabo obutakkaanya mu nsonga za relationship? Tekiriiwo kubanga zonga zondekedde obulamu zonga zisente zange nziina sobola okwetuusako buli kyempulira kyenjagala mu budde. Okwana kasolo oba tolina ky'oŋŋamba. Abaana balina obusolo bwabwe, abaana balina waaka, ate abaana balina reasoning. Ndowooza tunadda paati tukubanga embeera eri wano nange yantabuseeko. Wankubadde Marion yaŋŋambye nti tugende nze mba nfuuka omujulizi okukakasa nti ddala ebintu bino byagamba bya ddala bikuumuufu oba si bikuumuufu. Naye baŋŋende Marion. Salawo beera musajja. Beera musajja osalewo tugende. Omutima guŋŋamba nti omulala ogamba nasangayo tekibe ekika. Munnange sinayisibwamu amagaali. Amagaali ewange wakyali kirya. Wali simanyi nawe nyinza kunnyonnyolayo mpozi ngoma zotuukayo n'olaba. Wangi? Balina kyalina emitima. Njamala sooka kufuna komenti zammwe muŋŋambe ddala ŋŋendeyo mbabuulire ekituufu abagenda okujja bajjire naye ate waliwo okubaawo kugenda ate neŋŋemerayo bwebuzibu. Era bw'ojja lemera ago gaba mateeka sina yali anzinyeko natayagala kuddamu. Kiwerako n'obujulizi. Kumaawo kuba kati mpulira ebiddako masa onyinza obutabyogera mu butuufu bwabyo. Mweraba tubaagala nnyo.